Abooluganda lwa Norman Tumuhimbise omulwanirizi w'eddembe basobeddwa olw'omuntu waabwe n'atalabikako nga bagamba nti yawambibwa n'abuzibwawo abantu abatanategeerekeka okuva mu maka ge Rukuli Nanganda mu division y'e Makindye. Bannamateeka b'ono ssaako abooluganda lwe Tumuhimbise Pride Lilian ngono mwannyina we boogedde ku byabaddewo eggulo ng'abuzibwawo. They said one of them spoke in Runyankole. Nomangu nimbasa kukweka nomaba ntabinyisire. I was so worried and shocked. I was like, ninza kukwita. I'm going to kill you. Nenda kutta. Oba tongambe no mani wali. Ate nakitegedde ko nti waliwo omukozi Arnold bamukwata. Tenga mukyalo bali tuyina kye tumanyi. Naye Narongo boyide wamwe twin father. Yandaze kabina gamba ene nyumba nga balinge wa Norman ku video bani yabisini sigenda kulaba nga waliwo omusirikale yeetala moving around. Bano bagamba nti era waliwo ebintu ebyatwaliddwa. But I realized later on that they took his laptop, his power bank, his charger, his 2 phones, a small phone, Nokia, then a big phone, Samsung Fold. I found later on that my laptop was missing from the bedroom, my tuition of 2.5 M because I'm on deadline. Munnamagye yaganyuka n'owagaba Patrick K, warrant officer class 2, ngono ye taata wa Norman Tumuhimbise avumiridde ekyatuuse ku mutabani we era n'awanjagira ab'ebyokwerinda okumuyamba. Because UPDF understand it got this name from Tanzanian People's Defense Forces, which was called TPDF. When I joined the army as Jeshi la Wananchi, what does it mean? It means the army of the people. So from NRA, from UD, from UNLA, all those armies I've joined and I've been with them. So this is people's army. So there should be a good relationship with the Wananchi. You ask if there is something wrong, but you don't, harass people. Bino okubaawo nga munnamawulire Arnold Mukose Anthony naye ekyajjaabuzibwewo ku lunaku olwa Sunday. Bannamateeka babiri bano boogedde ku kye bazzaako. Kuwuliza ku Norman ate tumanyi biki ebimukwatako nga munne Arnold Mukose bwe bamuwamba era ne bamukwata era ne bamukweka gye bamukweka. Tusuubira Norman yeyo gyali tugenda ku poliisi ez'enjawulo era nabo tubabuuze mwami Norman aliwa, mwami Mukose aliwa era nsonga ki lwaki mubayina oba mwabo bayina. Tuvumirira okutyobola kw'eddembe olwe bannamagye nga bayita mu kutulugunya abantu abasangibwa mu kifo kino nga bwe mulabye mwannyina wa Norman nti yatulugunyizibwa n'ateekwa ku mudumo gw'emmundu ng'abuuzibwa Norman aluwa bw'otomutuwa tujja kutta. Tuvumirira obubbi obwakoleddwa ku bannansi abantu b'enju ya Norman omwabadde okunyagulula ebintu bye. N'abalwanirizi b'eddembe ababaddewo bavumiridde eky'okubuzibwawo kw'abantu bano. Mukyala Wangadya Miriam akulira ekitongole ky'eddembe ly'obuntu ekitwala eddembe ly'obuntu e Uganda. Bino bye tuba tugumira tumanyiire nti eno ye Uganda gye tulina leero. Eriyo Yoweri Museveni yakulemberamu olutabaalo olwe bayita liberation oba okununula Uganda. Mwanunulani ng'abakyala tusula tukukunadde tetukyebaka buli lunaku weebuuza ani addako. Mbuuza ebibuuzo bino bwe bakwata munnamawulire Arnold Mukose ne bamuwamba ne tumunoonya n'abula amawulire ne gawandiika nga bwe gawandiise ani afunamu eggwanga lifunamu nga baliwandiiseeko bulungi oba terifunamu. Ekirala esiga eddamuzi ssemateeka provision zonna eziri mu ssemateeka biragiro naye embeera eriwo etulowoozesa nti oba oli awo biringa ng'ebiteeso. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesgire akakasizza okukwatibwa kwa Mukose Arnold Anthony n'agamba nti balina emisango gye banoonyerezaako kyokka nga Tumuhimbise ategeezezza nti tannamanya bimukwatako. Twagala okukakasa okukwata omwami Mukose Arnold Anthony alina emyaka 41 era nga kyetumanyi nti akolera kampani gye bayita oba yennannyini kampani gye bayita Digital Media. Essaawa zino ali mu mikono gya poliisi era
ajja alindirirwa kuba nti natwalibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna. Okunoonyereza ku bigambibwa okuba nti bye byamukwasiza nakwo kukyagenda mu maaso, era tusaba abantu okusigala nga bakkakkamu. Tujja batubawa ebisinga kwe wanaaba waliwo ekipya. Kimuli Abdallah yakusakidde eggwire lino ku lwa KTV Amalindire.